Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kawanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero nsaba atwajjukanyeeko ku bino nabyo ate tubimanye obadde okimanyi munnange nti amannya g'ebika agamu gagenda gafa so nga ate okufa kwago nkuba kwoleka akufa kwazimu ku mpisa zaffe n'obulombolombo ko n'ebyafaayo byaffe nga Abaganda. Nzikiriza olwaleero nkuwe amannya n'amakulu gaago naawe ogamanye otuume erinnya ng'omanyi kye litegeeza. Amannya g'Abaganda ag'ebika tegamalanga gaggwaawo wabula nga galina ensibuko ng'agamu gava mu mirimu gye baakolanga amalala nga gava mu mizannyo n'amalala mu byafaayo bya Buganda oba mu mpisa n'obulombolombo. Kakati nno munnange laba gano ge ŋŋenda okukuwa. Nsoose n'erinnya Mugerwa. Erinnya lino ly'abasajja abeddira enkima nga liva mu kigambo okugerula ekitegeeza okukyusa ekintu. Edda waalingawo omusawo gwe baayitanga omugeruzi ng'ono agerula baana. Omukazi bwe yabanga n'olubuto olw'abalongo kyokka nga tayagala kuzaala balongo, omugeruzi yabagerulanga n'abakyusa. Omu ne bamuzaala leero, omulala nga wayiseewo ennaku nga 3 oba essabbiiti oluusi n'omwezi ng'omusawo ye bwe yalabanga. Olwo abaana baba tebakyali balongo. Mu kugerula kuno mwe mwava erinnya Mugerwa eritegeeza okukyusakyusa abaana abandibadde abalongo. Abange ebyo nno osiibisuseekaawo wabula munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.